Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kale nayo je baliko. Olugera ne kadima na mayanja ne kabogoza tuli ku Beta FM ekinda buli ky'omuziki wano tufunye message yongo yagala tukubire buzibu ki tuli mu bwangu obudde. Nina boyfriend wange. Ye ebbanga sidde nnyo. Mwami kadima simanyi musajja kati ndaba kyuka ayina obusungu obutategeerekeka tetuyomba tetulwana naye mwami kadima simanyi musajja yabadde kimanyi sikitegeera. Ayina obusungu simanyi mwami kadima wabula ndaba omusajja yenna emmeesa gye yalinga yeeyisanga mwawe emabega kati yakyusizza naye simanyi. Ku boyfriend mubeera mwenna? Tetubeera ffenna buli omu abadde abeera wuwe naye nga njijanga ku weekend nga mufumbira bwentyo. Bufumbo bwa weekend? Nedda tubadde tuteekateeka kubeera wamu kufumbiriganwa naye nga tubadde buli omu abeera wuwe. Naye omwami yakyuse simutegeera mwami kadima. Bira kati amasimu takwata yekyanga aŋŋamba kimu mpaamu space. Naye mwami kadima omuntu ddala gwe muteekateeka okubeera mwenna agamba atya nti mpaamu space. Kikyoba olina kye wamukoze? Mwami kadima tewali kye namukoze. Mumaze mwenna bbanga ki? Tumaze ffenna emyezi kati tugenda mu 6. Mugenda mu 6. Iye. Oba bw'oba temunneetegeera bulungi nga mulina osooka okwesoma space gyakuwanga yagala sooka kusoma. Ku bbanga lyonna lye tumaze naye era tansomanga yandibadde kati yantegeera dda kuba nange namutegeera. Mukwano okusoma omuntu si byangu oyinza okuba nga wamutegeera nga ye takutegeeranga. Abadde yantegeera nga tewali kirala kyonna. Era we yagambidde nti tuteeketeeke tugende twanjule ng'era yantegedde. Kakati space mumaze bbanga ki okuva lwe mwafunamu obutakkaanya okusaba space n'agamba nti mwetagamu ka space? Kati myezi ng'ebiri awo. Ebbanga nga ddene. Naye nga sitegeera buli lw'omukubira nga yeekyusakyusa yeekyanga ndibuze kamu ka space ate lindako okujja mugaa munnange gy'oli nti ate siriyo ate nga gyali. Oba ssente ze zaamubuze oba kiki kale zandimubuze nze mbadde byonna sifuddeeyo naye yandimpadde mukadde. Ssente okumubula zitya? Oba zigenda okwanjula nga ziyeekwasa. Mubadde mpozo nga mbadde muteekateeka kwanjula? Ayinza okuba nga talina ssente. Oba kyekyo kubanga simanyi kirala ate kiviirako ekyo kwekyanga. Ani yaleeta ekirowoozo ky'okuwasa munne? Ani yaleeta ekirowoozo ky'okugenda ewamu? Era yeye. Yakireeta. Yakireeta. Kakati bamuyita ani bbaawo? Wange bamuyita Steven. Gala tukuyambe ki? Nsaba munjogerereko naye tuwulire ye kyagamba kiki ekivaako obuzibu. Kyekivaako obuzibu? Naye nange sikimanyi. Kale tovaako. Eno ennamba ye? Ye nnamba ye ssebo. Steven. Wanjisebo. Jebaliko. Kale sebo nayo jebale. Kale bampita kadima. Yesebo. Ndanjine namanja ne kabogoza toli bize twogeremuko. Tiri bize odogamba ki? Kakati birungi omumanyi. Abadde ki? Birungi yantumye twogeremuko naawe. Yakutumye kuki? Ku nsonga zammwe ez'okwagalana kwammwe kuba ngambye ennaku zino okyuse toyogera naye bw'akuba amasimu togakwata nenjagala twogeremuko naawe tulabe buzibu ki? Ogambye gwani? Nze bampita kadima ssebo. Owa biti? Ye ssebo. Birungi akutuukiridde ku kingaani wali awo? Ye ssebo waali naye aŋŋambye nze njogere naawe. Mwesimu ayogere nange. Wangi? Mwesimu ayogere nange. Mbadde nga manzi yandisoose okwogerako naawe. Birungi? Wangi ssebo. Yogerako n'omukulu aŋŋambye ayagala kwogerako naawe. Mwami Steven ssebo wuuyo. Birungi? Wangi mwami Steve. Wadde oyagala kumanya ku ki? Naye mbadde njagala kumanya ku nsonga zaffe ennaku zino nga weekyanga ng'okyukakyuka nga sibitegeera omama nkuwemu ka space tokyayagala kundaba kiki? Kiki otategeera kyoyagala okumanya? Omama nkuwemu ka space tokyayagala njije nawaka weebusuula bize mbugo teriiyo kiki munnange? Mpaayo obuzibu gwe kanaggwanga kaweddeko nja kugamba nti kawedde nga nakakusaba era kampi. Nange kiki mukwano kiki osinga okwagala naye muli? Era naawe munnange. Birungi? Wangi? Olina omwana? Omwana sirina. Buli twagenda mu ddwaliro ne batukebera ne dokita n'atugamba ati yagamba nti no sirina mwana yadde n'omu. Biro? Wangi? Olina omwana? Sirina mwana yadde n'omu Tazaalangako. Biro? Wangi? Olina omwana? Sina mwana.
toyina mwana kale beera bulungi ekyagwawo beera bulungi bw'ona yogera amazima awo wonayiga okwogera amazima ojja kunkubira essimu oga tulina naye kati gwe dokita yagamba toyina mwana dokita yagamba ki ddamu kibuuzo dokita akebera abazaalako n'abatazaalako eriyo ekyuma ekimanyi azaalako n'atazaala olina omwana toyina mwana kane taata kanjogera amazima mbadde nyinayo akaana kamu kokka naye n'akaana ako nakazaala dda nga nkyali mwana muto akabeereyo waabwe n'ebikasaako sibimanyi olina ki kamuko akazaala nkyali muto kabeereyo waabwe n'ebikakwatako sibimanyi tekampuliza nange sikawuliza kati okulwawo okwogera amazima era obadde okyali muto okuliza ekyobuto nali muto ninaokadde kwagala nga nkwagala nnyo saagala tukyankalane nagamba ntya nga kwana tonjagala nga bwendi ku nsonga z'okuzaala nagamba ntya wangi nazikamwerabiddemu katono kale birungi naye waŋŋamba nti nno lwambuuza onyina omwana nenkugamba siina n'ogamba oyagala nkuzaalira omwana nakubuuza olina nongamba otya nenkugamba siina kati omaze noyogera nti olinayo omu kalinayo naye naakana kati simanyi kitakwatako birungi ogambye olina omwana omu kati kankubuuza ekibuuzo ekirala esebo kino ekibuuzo ekitereeza ensonga oba kyekyonoona ensonga olina abaana bameka mukwano nina omwana birungi wangi olina abaana bameka omu yekka lwati omala osinga okwogera n'omusajja yankubidde essimu nedda nga nnoonya mazima agasembayo okuva mu ggwe olina abaana bameka nayo yekka olina abaana bameka era njagala tufumbirigane nkuzaalira abaana ekibuuzo kikumi okuddamu nkubuuzizza ekibuuzo kyetaaga ansa olina bameka omu birungi wangi olina abaana bameka naye ani akubuuza ani agamba ebyo ebigambo naawe ani abigamba ebyo ebitaliiyo nze nno nandirowoozezza nga bwe wankubidde essimu ngaoyagala okumanya amazima lwaki ennaku zino ndi bwe nti tewandinanaagidde kuba nange sinananaagira wandiyogedde ensonga nga yasimba nga bwe njikubuuza olina abaana bameka abaana nina babiri bokka era bali ewamaama mu kyalo eyo wangi nina abaana babiri bokka bali eyo wamaama mu kyalo eyo n'owokubiri yayitawo obuyisi nga sigenderedde era nali sigenderedde muzaala era bonna bali wa maama mu basajja bameka mu basajja babiri bayi ekiwadde kyoyagala bayi birungi wangi omusajja wamulimba ntoyina mwana namukadimu obumanyi naawe omusajja nali mwagala nnyo nga saagala kumufiirwa kakati ani yamugambye nti olina abaana oba ludokita lweru kirabika lulina olugambo ludokita olwo dokita ki titwagenda mu ddwaliro kuba tewali mulala akimanyi mwali mugenze kukola ki mu ddwaliro tugenze bankebere era ne bamugamba sizaalangako nga tuteesezza ne dokita amugambe bw'atyo ng'oteesezza ne dokita nateesa ne dokita amugambe nti sizaalangako yadde era omusajja mu kasenge teyaliiyo naye ng'olusajja nze nalulaba engeri gye lwali lweseezaamu nga lwagala ssente omusajja yaddayo ne lumugamba kuba lwali lwagala nnyo ssente naga amaaso ge lwali lwetumizatumizaago musajja ki eyo dokita oyo yennyini eyakebera eyankebera oyo yali ayagala nnyo ssente alabika omusajja bwe yaddayo n'amugamba amazima kati dokita yo wamugamba amazima nti wazaalako mugamba amazima nti nazaala naye akagereke lwali lwagala ssente nga siziwezaawo kyeka lwe lwabyogera kiraani garcia ebyo kale Diplo studio gye tuli bannange tubeerayo turekodinga ennyimba z'abayimbi abakuno ab'ebulaaya abatono abakulu n'abo abaluddeko bannaye mujje mutuweeyune so nga ate producer ab'omulembe tubalina n'ekifo kirungi ddala n'ebyuma ebikola tubirina tuli mu kibuga wano wakati tusangibwa kamwokya wano bweyagadde okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0702 23 23 23 0702 23 23 23 Diplo studio kale tetujja kubanga tusukako nnyo wano nyingero n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya musule bulungi mweraba